Nkwanirizaako nyogo munnange akyaje kumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno kwe kwaffe ekabanda musoke wennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi abange nabanyumizaako okumuwala Oliva Musama obuzibu mwe mbanyumiza emboozi zange ne museka ne munsekerera nyini naye anyway mwe bange sijja kuwabanyumiza nze kambanyumiza emboozi mwe munamanya kyemulimpa obulidde munnange buli nkomerero ya mwaka twalabanga abantu abavudde e Bulaaya ne mu Amerika gye bagenda okukola nga bakomyewo okwabobwe nga bayitibwa nkuba kyeyo edda ng'omuntu bw'agendako ebweru naddala emitala w'amayanja gambanga mu Bungereza nga bamuyita muva Bulaaya okufaananako n'oyo omusajja Osofiya oba omujjukira eyali mu firimu y'Ekinigeria Osofiya in London efirimu eyo yanyuma nnyo onnange efirimu eyo Osofiya in London nkakasanga abasinga mwagirabako abamu ababanno bagenze kusomerayo ate abalala nga baba bakyaddeyo katono olwo ne badda nkuno nga buli kika kya lugezigezi bakikulunze okwemanya oluyonjoyonjo n'oluteekateeka nnyini ne baanamwe munnange nno oluvannyuma amannya ago gagenda gadibizibwa bankuba kyeyo ne batandika okuyitibwa abasama nsiikulwisa eyo lumu nabuuza omusajja munnakatemba lwaki bankuba kyeyo bayitibwa basama ye kwe kulunviira ku ntono yampa ennono y'ekigambo n'ayita ne we yandikomye kuba nzijukira yagattamu ne bye nali simubuuzizza yaŋŋamba nti ekiva ku sizoni oba obudde bwa sama mu Luganda ndowooza bwe bwekyeya mu Amerika ne Bulaaya ssaako ebitundu ebirala ng'ebiri mu bukiikaddyo bwa Afirika baba n'obudde obwo obwa sama omusana nga gwekalakata munnange kati nze simanyi oba yannimba oba yansiikasiika n'avugira mu kigaali nange simanyi owulidde yannyonyola nti obudde obwo obwa sama mbw abantu mu mawanga ago basaasaanya nnyo era mbu nga balya layifu bayiwaayiwa ssente n'okweyagalira ddala mu bifo ng'embalama z'ennyanja owulira embalama z'ennyanja ziri ennene ziyite biici okitegeera era nti akasodookiyo nako kaba nga ke bagambye nti kaakati kakaabe buli wamu wano wali kasodookiyo abange omusajja oyo munnange yandiiramu nammatiza mbu lumu yagendako eyo mu Amerika ne bamutwalako ku biici naye nti kyeyalaba yali yaludde okukiraba baana bawala kumpi bayita bukunya beeyanika mu kasana era okulya obulamu okuba kuyitirivu nnyo awo omusajja kwe kukubira n'aŋŋamba nti engeri bamuva Bulaaya abava mu Amerika gye bajja kuno ne bayiwaayiwa omusimbi okulya obulamu okweragga okucakala n'ebiringa ebyo okufaananako ng'abali mu sama yeewaabwe eri gye babeera ku kyeyo kye bava babayita abasama wadde ate kati bw'abamu ekigambo ekyo bakyongerako ennukuta endala mbu ne bakimalayo nti abasamaavu ebyo si byange bya munnakatemba ye yali anyinyonnyola munnange ono omusajja oba yannimba nze simanyi oba byali bituufu nange siyinza kumanya ekyemmanyi kiri kimu nti ekigambo kyakala era kati kikozesebwa nnyo ku bankuba kyeyo abakyalako okwaboobwe naddala ku nkomerero y'omwaka era emboozi eno yendeesa akalaako nze golaba ne sabbuuni simunaabye era zambalagala mu maaso nkolombojjera emboozi y'omusama ngenda kubalombojjera emboozi y'omusama Oliva munnange gwe kyoba omanya tuula butuuzi oba otumye biberenge oba oteekako akakyayi okanywe owulirize emboozi y'omusama gwe wootudde kalira bukalizi oba akatebe kakwokya kakwokye naye tosobwa
emboozi y'omutsama kale muyite enkuba kyeyo Olivia Oliver omwana Oliver gwe nategula nampa ne ku busente wadde nga gye byaggwera nga nsigadde ntyo mu luyita luto kati kale lwakuba nanditandikiddewo emboozi eno eyandeese ku kabi naye era engeri gye nabamanyiiza okubawa update nkanzibabwe naye ate oluusi bwe mbanyumiza ebiddako nga muddeeyo nga musunga nga mungeya n'okunkubamu ebituli nti ndi kiwuka kitaluma sekibotte simanyi nsindikanjake n'ebirala mmwe benjumiza emboozi zange mwabange naye anyway era nkambanyumize munnange waliwo juuzi eyajja nambuuza nti naye ddala watuuka otya mu kisenge ekya Irini mbu n'omwambazza ate n'ovaayo buvi bwotyo nga tolina kyokoze bw'oba tolimba olabika ddala toyaka kale naye ate weewuunye abamu banyumirwa engeri ensonga gye nzikwatamu okitegeera engeri gye nzikuttemu ng'obwegendereza okitegeera era nga bwe nziba wano mu update mbu zonna era asigeza mbu nenkola ki neneerabira okuba wa update oba okitegeera ne era kambibawe munnange nabadde ndi wano ng'essimu eno ntera nnyo obutakwata essimu kiro naye eno yandowoozesezza nti agiriko alina oba kye yeetaaga konza ate kangikwate eyagikubye yabadde mukyala era bw'atyo yampisa erinnya lyange erya bulijjo lye mumanyi obulungi nti Musoke wulira Musoke nange nga bulijjo nasoose kusiriikirira obutanyega wano omukubi w'essimu ku ssaawa ezo 5 ez'ekiro kwe kugenda mu maaso okunkwekula yagambye nti Musoke okyalina omuzeegwo ogw'okukwata essimu n'olindako okwogera nze nno tojja kunsobola leero era ojja kwogera ku mpaka nennyudde nenjogera nga mpuliranga eddoboozi lye mmanyi ne mubuuza nti njogedde n'ani ono nnyabo wadde nga si byampaka awo yazze mu byakundingisa nti otyo nno awo nno obadde weefudde ekirala kale nteeba ani ono mbukale teeba ani ono engeri nno nange gyesinywa guteeka namugambye bugambi nti nnyabo osanze ntamidde era sitegeera bulungi n'okujjukira sikyajjukira oba ndiruddawa oba ani ono nange simanyi bulungi newendi simanyiwo kati yogera omuntu eyabadde ku ssimu yawaatuse bw'atuse n'aseka kwe kubanga ajjukira enseko eyo ate n'okusinziira ku ddoboozi natandise okusomba ebirowoozo n'okubizaayo emabega okutandulula akatambi kyokka nabadde saagala kuteeba bifu nkubaawo mba kwogerawo linnya ddala ate nandibyonoonye nawe okimanyi neewoze ku bukodyo bw'abanyizi b'amapeesa edda bwe baakozesanga era wano kwe kugamba omukyala eyabadde ku ssimu nti ono nno bw'ataabe mwannyinaze Namagembe Shamimu eyagende e Saudi Arabia anaabeera mmange omugave Nakitende Viola alina akaloboozi akanyumira annyimbira obulungi ennyo okitegeera omanyi kambabuusa ate omanyi abanyizi b'amapeesa be basobola okuganyiga mu luwaatu ne mu kimugunyu ne watabaawo amanya okitegeera muganzi wo ne bwakwekengera oba ne bwakukeneka oba ng'oyogera ku ssimu n'akulumika yogera ku mwannyoko yogera ku bannyoko yogera ku nnyoko simanyi sengaawo okitegeera weefuule nti oyogera n'omuntu gw'olinako oluganda ako mujja kukasasulira ate nze mbaliko mujja kukasasulira awo nno omukenesi ajja kukubuukako bukuyege nga talaba kyeyekengera okitegeera osobola n'okusaba ku ssimu ye okubireko ku mwannyoko oba ku nnyoko nga tabitegeera bambi nange nno bwe nakoze nga ndaba omukyala akubye essimu antadde ku nninga mbumuteebe logologologo biki nakitegedde nti bwe njogera ku bannyinaze oba mmange tajja kunyiiga nnyo okusinga ate nga bwe nandimugambye erinnya ly'omukazi omulala gwe sirinaako luganda
munnange omukyala yabadde ku ssimu yawulidde nga byente ebyo byonna bifu mbisobezza wadde teyakitegedde nti nabisobezza mu bugenderevu kwe kumbuuza nti ye maama gwe omutima gukubeera ku baakika kyo bokka ne bamaama bo ffe totulowooza nako nesimu totawaana kukuba wadde okutunoonyaako aha wano we namugambidde nti naye nga bwe nakugambye mu kusooka ntamidde sitegeera bulungi bannange awo ye kwe kuddamu n'aseka n'abwatuka n'aseka oluvannyuma n'aŋŋamba nti kale wulira byazzeemu mukama watandika ddi okunywa omwenge gwe mmanyi omusiraamu atakomba wadde ku mwana gwe. I knew you as someone who was always sober. Bani abo abaakunyonoonera bannange namuzeemu nti ekituufu kiri nti sitamidde naye eddoboozi mpulidde ng'erya Namagembe Shamimu mba sinnamalayo bye njogera naŋŋamba nti nze Viola tokyanzijukira naŋŋamba nti nze Viola singa nabadde mulwadde wa mutima entonnosi zandituse najjukidde Viola omwana omunyankole nga nakoma okumulaba emyaka 16 egiyise nzijukira nti yakolanga mu kitongole ekimu eyo Kamoocha ku Kanjo kya street era lumu bampaako omulimu gw'okuvvuunula ekiwandiiko naye ebyo si bye byabadde ebikulu okusinga obwongo bwesombye ne bukalira ku Viola wange oli Kamiimo eyayambalanga obugoye bukatippa buli okitegeera obwamulaganga engulugulu saako omukyuzi gwe yansammuliza lwe twakuba akasodookiyo nesigala nga neenuguuna so nzijukira kumpi sente zonna ekitongole kyaba Viola kyezampa zabbibwa abantu abaapangibwa eggwala eridiribada li eseri nalunga eryenaakulabye bannange nasanyuseemu akatono kyokka ate nenneekengeramu nga neebuuza ekikubisizza Viola essimu ekiro ekyo kiki awo okwe kumubuuza nti Viola ng'asanyusa okuwulira ku ddoboozi ly'eddungi wamma obwedde eddoboozi ndisika naye nga ntya nti sikulwa obwongo buba bunnimba mwana gwe oliwa era obulamu buli butya. Viola yazzeemu nti muwulire nno simanyi era okyaliyo eri gye wakoleranga mwana gwe mbadde wano ne ŋŋamba nti kankukubireko nze namba yo nkyagirina wadde gwe tokyalina yange ate nga eno gye nkozesa sigikyusanga era gye nakozesanga okuva edda neneewozaako nti munnange essimu zikyankalana honestly namba yo mbadde sikyagirina olwo mubuuza oliwa mwana gwe long time n'alyoka nziramu ng'agamba nti nze sikuwulira nti osanyusa okumpulira naye musoke n'ebigambo byo nange namubuuzizza oba akyaliyo ku Kanjo kya n'ebukoto okulidda ekisaasi gye yasulanga ate nennyongerezaako n'ebirala ebikyafu ebyansimattuse nga byekuusa ku birungo bye yalina edda. Omwana oyo Viola mmwe temumumanyi neera kamubanyumize munnange Viola yanzizeemu nalyoka ŋŋamba nti kyokka gwe era olabye kumbuuza ebyo nze ndeka nkutuse era tokyalina woyinza nakukwata naye nga gyendi mwana gwe eyo ku Kanjo kya navaayo dda munnange namubuuziza gye yadda nambuulirayo era nantegeeza ne gy'abeera n'abaana be ababiri be yazaala. Twayogedde bingi okutuusa Viola lwe yambuuzizza nti musoke omukyala aluwa teyeekyange ng'awulira tova ku ssimu. Namutegeezezza nti essimu tenkwasa nsonyi gwe omwami wo naawe omwekyangirako bw'abeera ku ssimu. Viola yanzizeemu nti bwe ndimufuna oba oli awo ndyekyanga naye kati ebyange byetaaga Saala. Wano kwe kumubuuza nti mbadde mmanyi nti taata w'abaana bo ulina yaawe era buli kye twogera akiwulira.
otyo wanobayo oba yeye yanoba nga taakusobole omanyi mwana gwe okuvayola yazeemu nti seka nnyo seka taata ate oliba olaba nnaku ki nseka ssebo era kasita naawe oli musajja ate nange ndi mukazi ate wadde weeraga olabika naawe tolina mukyala naye vayola wetwalabaganira nga be bana abawala kwokomya amaaso yantegeeza mbu nnyina yali muganda era yakulira eyo bukuya nga yali talabanga ku kitaawe gwe baamugamba mbu yali munyankole. Nzijukira yagalanga nnyo okulaba firimu era twagendako eyo ku Cineplex ndowooza oba kati yavaawo enfunda nga ziizo. Yali anywamu ku kenge. Nzijukira lwe twasooka okwesima kadoma yali atamiddemu. Ekyo sisobola kukyerabira. Lwali luwala lulungi lwekolako lwambala obugoye buli obujjayo amagulu gaalwo amaweweevu ate nga lwakisabambi. Kyokka nzijukira lwali luŋŋambye nti ebyabasajja terubigenderako. Nkati we neebuuliza nti ani oyo yaluzaalamu abaana era kwe kusiba omutima ne mbuuza Vayola ebisingawo. Munnange Vayola lwakuba essimu akati nno olwo muddira mubuuza Vayola lwakuba essimu ogikubye kiro naye nandikubuuzizza musajja kyoyo eyeetulisizaako bbomu okukuwasa. Naye ndowooza ekyo ndikikubuuza olulala lwaki nkikubuuza kati ng'abatadde mukuwuliziganya. Nange Vayola wano kwe kunziramu nti gwe kati kola gwa kuseka ate ke nkukwatako nja kusuna. Ye ekibuuzo kyange nga tokizzeemu. Nakubuuzizza omukazi gy'ali naye ndaba ombuzaabuza naye musoke. Nze nno munnange ne mugamba nti kati bwe nkugamba nti siwasangako olwo n'okola pate oba onsokuula nnyini. Munnange Vayola yasese busesi nambuuza nti olwo nange bwe nkugamba nti nkyali mbeerera tolowooze nti mbunkulimba. N'otunuulira omwana oyo. Munnange Vayola konze naawe Vayola atereka kunnimba ng'omwana omuto. Bano abaana edda be twalimbanga nti omwana ayita mu kkundi. Nko Vayola anti naawe nkulaba onnimba toyinza kubanga tolina mukazi era nze tegeka mbakyalireko ndabe mujja wange eyandiivula wabula musoke okyawa. Nze mbadde ndowooza nti n'essimu tokyagirina. Simanyi oli mu Kampala. Ebyange nabikubuulidde laba ate bwe sikubuuzizza bibyo. Mwe mbabuulire mu butuufu Vayola lwanninnye ku bwongo olw'eddoboozi lyalwo eddungi ne bye nalujjukiddeko era wano we nalugambidde nti ebyange nno tebyetaaga lunaku lulamba. Nkusangewo okubikunyumizza olowooza wano bisobola okuggwa. Vayola teyeesise namu. Yambuuziza bubuuza nti naawe musoke osooka nno mbuulireko oba oli mufumbo. Nange njagala okukulaba naye munnange ntya. I don't want to cause kavuyo. Nawe obimanyi. Wano we namubuuliza nti ate bwe nkusisinkana ne tunywamu kacyayi tuba tuzizza musango leka naawe ate kutya bw'otyo. Shiya lwaki otya nnyo bw'otyo? Mpozzi ng'omwami wo yagenda okutulondoola gye atusuuleko bbomu. Munnange Vayola yanzizeemu nti wulira nno byalimu eky'omusajja okyesibyeko bulala. Nze siri mufumbo neera ne bwe nandibadde kinnemesa kukulaba. Shiya kati nkizudde wankyawe ebyaddala nsinze mukadde kati. Ndowooza olunantunulako ng'ongobera eri toli ku bakadde. Mwana gwe musoke nze mbuulira lwe naakulaba. Mbuulira lwe nkulaba. Nzija mu lugambo mbuulira lwe nkulaba. Munnange nga tukola apoyi ya wiikendi eri ejja. Era Vayola kwe kuŋŋamba nti musoke weebale kukkiriza
bambi mpulira ntidde n'okutya oba kati ofaanana otya nze no ne muddamu nti sikyukanga nange omutima ogunkubye bukkiriza appointment yange simanyi na kyempulira naye ekituufu kiri nti nkwesunze. Viola yambuuzizza nti okakasa kale kansuubire nti ddala onaasanyuka naye njagala ompe ku kifaananyi kyo. Nze ekyange nkikuweereza ku WhatsApp kati era keberayo nkebedde namba yo nga ndaba kweri ku WhatsApp bw'otompa kifaananyi kyo nange nga nkukyawa kasita nawo obadde wankyawa dda. Bannange natunudde ku kifaananyi kya Viola ne ndowooza nti oba yadda buto nze ndaba nkutuse ate ye nalabye akyalimu eriiso oba ekifaananyi kyannimbye munenewe tuludde kamulinde mulabe maaso ku maaso ntomanya ebya munnange ebya Viola byebyo nno ebya Viola byebyo nno kuba ye Irene neje buli eno akyekyanze era bannange munsabireko oba lyekkubo mukama lyayiseemu okunjawukanya naye nsigaze Shakira nange simanyi wuyo ne Viola akomyewo twejjukanye. Naye mmwe kati luli Irene yankubidde simu nambuuza nti simanyi okyanyiigidde naye naawe wakolamu ku nsobi watandikira mu kunnyombesa ate nga nange nina ebintawaanya. Namubuuzizza nti ebikutawaanya ndowooza kabisooke biggwe olwo njogere naawe olaba otya. Yazzeemu nti naye naawe this is a small issue musoke no need to blow it up. Naawe mpulira kati nejjusa oba lwaki nkukubidde n'essimu gwe tosonyiwa. Namugambye nti ate kati awo kiki kyeŋŋambye ko Irene nti anti nze mpulidde onzizeemu bubi musoke mpulira sirina mirembe don't treat me like this. Naawe njagala kukulaba nina bye njagala twogere ndina mulwadde. Nawulidde ayenje buse ne mugamba nti Irene mpaamu wiiki emu nzije nja kukulaba era nange njagala okukulaba kabebe kanga kalungi. Anyway yambuuzizza bwendi n'embeera gye ndimu n'ebirala era ne muddamu bulungi. Awo ne tusiibulagana kyokka kati n'ebya Shakira nabyo biri awo. Asusse okwekoleza ku ssimu era eggulo namubuuzizza nti ndowooza obumasu bwonna obumazeeyo. Ndowooza kati obumasu bwonna obumazeeyo okoye nti ekiddako bikolwa nsuubira kati okkiriza ssebo sikyo nkulina. Namuzeemu nti naakulaba akakufaamu mpozi waŋŋamba oyagala balongo okoye nti bonna bali mu ggwe era nkulinze. Byembanyumiza biseeko emyaka nga gijo okuva lwe byaliwo bino biseeko emyaka nga gijo naye era sijja gye bagamba shiya. Munnange twali awo Lubaga ng'okirira ku luguudo lwa Akaboozi ne tuyingira ekimu ku birabo by'emmere ebyali awo tulye ku kamere okitegeera enjala yali etusakata bulala wadde obudde bwali bwakunkya. Munnange twali tuva mu ddwaliro e Lubaga okulaba ku munnaffe Julius eyali ajjanjabibwa ebiwundu by'akabenje era ng'aba victors twali 5 kyokka nga mu ddwaliro twasangayo abantu abalala abaali bazze okulaba ku Julius era kuno kwe kwali mwannyina Nakitto ne mukwano gwe oli mukwano gwa Nakitto eyali ayambadde bigaalubindi eyali ayambadde bigaalubindi eby'omusana wabula nga akateeteeyi yakeepakiddemu bwepakizi. Munnange mu ddwaliro twali tufukamidde nga tusabako olwo nga Nakitto yakulembedde okusaba okwessaala ey'ekirokole nga li Julius nalyo liri awo mbuli sajja lyattu nga limiinisa nnyini si kugali amagulu ge baali bawanise. Anti munnange yafuna akabenje nalisaagisaamu awo katono nti ndowooza kati olokose era togenda kuddamu kukwata ku mukazi yenna okuggyako Liizi koye nti maani kati ndokose mwana mukama yabadde andabula era kati bwe nva wano ngenda kuwasa boyi olaba bwe mbadde mbwase nga sizaddeyo na ku katooto mwana
nga tumaze okunyumyamu awo akayala twaleka omulwadde awo mulemu olwo ate laba Steven bwagamba nti enjala emuli bubi era mbu alusaazi zimuluma ate enjala nayo kyebeeredde oli bw'ajogerako nti emuluma nga nawe kutandika kiringa kwayuuya ono bw'ayayuuya awo genda okulanga nawe nguuyo yuuya ffenna twagamba bugambi nti etuluma okujjako munnaffe omu omulugu alandama ne matama mpiki abagamba nti bo bali bulungiko Nakitto n'omuwala oli gwe yali naye nabo bagamba nti beetaaga okunywa ku caayi olwo ne beegatta okufa abataano ne tukkirira awo ku bizimbe ebiriko ebirabo by'emmere wansi wa lutikko ye Lubaga era babeera Lubaga mumanyiwa obulungi twepakira mu kamotoka aka Steve naye ye ssebo nga yatudde n'obuwala mu maaso nga yatudde n'abawala mu maaso nnyini ate munnaffe nannyini mmotoka omwayigulizza era eno giya ajula kuzikubira mu magulu g'abawala neero Steve omuwala oli omulala awo nno mutegedde erinnya okuba Nakitto yali alimuyita era nga naffe obwedda twogerayogera amannya gaffe era kacyayi kaleetebwa n'ekyenkya kyako ne tubisaanyaawo ate olowooza twabirabamu ne andama ne matama mpiki abaali bagambye nti benjala tebaluma ate nalaba nabo babisokomera butali luno naye naye kyokka abantu seba abaali bagambye enjala tebaluma aye be basooka okubisaanyaawo munnange tuba tumaliriza okulya Nakitto kwe kukoona ku munne n'amugamba nti Oliver nno twandivudde wano ng'obudde bukyali ne tugenda eGanda okulaba poloti eri wano naffe we twabiyingiriramu era Steve engeri gye lyali lyagala okweteekawo ennyo ne libuuza nti mugamba Ganda ene nansana Nakitto yaddamu nti yesebo batugambye nti waliyo poloti era tugenda kugirambula omwami nnyiniyo atulinze Steve yagamba bugambi nti let me drop you there mulaba mutya nandi batutteko kubanga nange nzireyo kakiri nzira kakiri eyo owulidde nzira kakiri fe abaali bamanyi Steve n'amaddu ge ku Nakitto ekyaliko Sekimpanika wa Kabina twamanyirawo nti Steve ali ku lutabaalo lwa Kasodookiyo munnange matama mpiki yankoonako ne tuseka mu kibugonyo nga tulaba omusajja ataweddemu nnyo olwa Nakitto omusajja aba akyabuguumiridde ne ngamba Nakitto ne munne nti naye waliwo ne poloti zemmanye najeera enajeera eyo n'ekira waliyo poloti yo munajjayo ddi ne mbatwalayo awo Nakitto kwe kuŋŋamba nti najeera eyo nno si wabi naye tusooke tulabe eno y'eGanda eyo nayo ndowooza onootutwalayo enkya Steve engeri gye yali yayiise dda amalusu olwakya nnyina kya Julius Nakitto twamuleka n'atuwala abawala okuli ne Olivia eyali aggaddewo ebbanga lyonna era yabapapya ne bagenda mbukuba naye agenda ludda olwo kumbe yali alimba omusajja yali atetenkanya kagulumu nange Steve ku Kasodookiyo omulesa ekirala Steve munnange Nakitto twali tumanyiganye okuba ye ne mwannyina Julius twali twasomako ffenna eyo mu kyalo kusomera erimu era twali tweraba bulijjo kyokka ye yali mukuluko era ng'atuliko ebibiina nga bibiri waggulu twali tutera okweraba ku mikolo n'ebifo ebirala kyokka nga simulinaamu nnyo kigamba nti oba mbeeko obugambo bwe musuulayo ekirala yali atumanyi nti tutera okubinuka n'agaduuda era lumu nali mwepankirako nandaalika okundoopa yeeka nembikomya era nensirika becce n'olwekyo Nakitto saamulinaamu kantu ate n'endabika ye era yali tenkuba nnyo kiri awo naye era nga bw'aba anteereddewo essowaani y'omukyuzi nsobola okuguwuuta n'amasavu n'ensolobeza era nengakenenula ate lwayino nti bw'obeera olwo omwoyo gundi kw'oli omunene
Olivia kuba Oliver yali muwala alabikako ku matuga agamulinga ebiwaawo by'enjovu. Yali ayambaliddeko ebireebeeta ebinene ddala nga byetooloovu. Enviiri yali azisibye ng'ataddemu langi emmyufu ne kyenvu ate ng'alina n'ebikomo butabalika ku mikono. Kye saamwagalako kuwummula nnyindo naye era oluyindo lwe olw'ekiraalo ku maaso ge ag'olulegerege, emba ensobolokofu n'emimwa egy'olugali saako ebbeere eryakula ne liwola byandeka njidde. Ebitumbwe byali byebyo era nga wakitema. Nagamba munda yange nti ono nno bw'aba afunise mulyawo. Kyokka nno nali sinnamanya na bimufaako era wadde ekiro nasula mulowoozaako nali ntiddemu nga ndowooza nti Nakitto yamubuulidde dda emize gyaffe egy'okunyiga amapeesa n'okutegula wano na wali. Omwe gwansula ku mutwe mba naakazuuku kanti ku makya ku Sande Nakitto nga nkubira essimu mbwa neetaaga. Namutegeeza nga bwe naatera okuva awaka ngende Nakifume eyo gye baali batuzigiridde akalimu k'okukwata omukolo gw'okwanjula. Okitegeera? Namutegeeza nti bw'aba ayagala okundaba annindeko enkeera olw'eggulo. Yantegeeza nti yaddayo up country eyo gye yakoleranga mu Adjumani mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Yaŋŋamba nti agenda kuwa Olivia essimu yange olwo tukwatagane ajja alabe poloti gye nabagamba eri Najeera. Ndowooza onfuna nonda ekyapa mu mannya. Anyumiza gwakanira. Mu butuufu awo yali ankoledde nnyo ebiseera engeri gye byali bya Ssekukkulu. Ku mulimu twali tuwummuddemu era ng'obudde nina obuwerako n'obukola ebyange ebirala. Munnange Oliver okumanya yali mu bwetaavu bwa poloti yankubirirawo ne tukola pulogulaamu y'enkeera. Nagamba nti omuwala yaka ng'ettaala mufunye. Ebisigadde binannema bulemi ate nze nsindika ne sibuukira. Abadde kyono mu bufunze twakwatagana ne Olivia yegula poloti ye Najeera nange nampa ku kasente ak'okunoonya omuguzi. Ebiseera ebyo nga mu Najeera poloti ziri ku bukadde nga 3 neera n'Olivia yazirina. Era yambuuza nti nkulekereko sente mmeka endala ongulizeko ku poloti endala. Namuddamu nti nedda nnyabo, nnyinza obutasobola kukuuma sente ate okimanyi ebizibu byaffe abasajja bingi. Munnange Oliver yanziramu nti mukwano tofaayo, osobola okuzireka ku akawunti yo mu bbanka nkati bwe naakuweereza endala ng'ogatta ku ezo n'ongulira poloti endala eri gye tulabye ekira. Tongoba naawe musoke. Nze nno sirina buzibu jasiti lwakuba sente zimpeddeko ate endala ziri wala. Nina kumala kutuukayo ne nkuweereza. Tonneegobaako naawe musoke nyamba. Namutegeeza nti sigenda kukkiriza sente n'emu. Kyokka bambi Oliver yakwata emitwalo 95 n'aginteeka mu maaso awo. Bwankaabirira nga bw'agenda okudda e Boston mu wiiki eddako era nga singa asigaza sente ezo ajja kuzisaanyaawo mu mikyakalo n'ebirala. Yanneegayirira nsigaze sente mbwera neesize nnyo. Mba nkyatangaaliridde n'akwata emitwalo 15 n'azimpa nti zange zaakulya era kasiimo olw'okumuyamba okumufunira poloti awantu awalungi watyo. Natangaala ndowooza n'okwasaamirira ne njasaamirira ku ssali okutensaya emitwalo 15 ebiro ebyo nga kati zigula ebintu ebimalawo emitwalo ndooza nga 67. Mwe muli bajjo wano temubitegeera kambave nako. Nagamba nti owaayi nkuba kyeyoka nneme kumutenguwa. Bwe twavaawo ne tugenda mu banka ya Stanbic ewandegeya gye nalina akawunti ne tuteekayo sente. Munnange nno nga wayise ennaku nga ziizo Oliver yakwatagana ne muzeeye yamuguza ettaka ne bakyusa obwannannyini era ekyapa yakifuna ng'ebula ennaku mbale alinye ennyonyi okwolekera Amerika mu 7 ya January esooka oba giyite wiiki esooka eya January. Neenyumiriza mu kubeera ne mukwano gwange nkuba kyeyo
era Olivia gwe nali simanyi nnyo bimukwatako ng'oluusi ankubirako ne tunyumyamu era nga munnange ng'abaasisinkanako. Munnange lumu Oliver yakuba essimu omuwala omu gwe nali naye Maureen n'agikwata. Bwe nali naaba olwo nno ndi mu kiyigo n'agikwata. Yagijjako era Maureen yantegeeza oluvannyuma nti waliwo omukyala abadde ankubidde naye mbu nnamba erabika y'ebweru. Namuddamu nti era erabika ewabye buwabi. Ennamba y'ebweru ekyannyamba nali sitereka mannya g'abantu abamu mu ssimu. Omunyizi w'amapeesa omutuufu ennamba abeera nazo ng'azimanyi mu mutwe nga tazitaddeeko mannya. Oyina kumanya bumanya. Kati gwe ky'oba olina okukola awagenda erinnya oleka tiwali kigambo ennamba n'ogisevinga awo n'omanya nti eyagundi esembyayo nnamba bweti oba eno esosa nnamba bwe ziti oba eno erimu wakati ekinamba bwe kiti. Mu ngeri eyo amapeesa oba ojja kuganyiga gakunyumire. Ndowooza onfuna. Ebiseera ebyo ng'okukuba ennamba y'ebweru eyinza obutayitamu ye nga eyattayimu yasoboka. Kale wadde era saali bubi nnyo era nga nsobola okukubayo eddakiika ng'emu naye olwo ng'eddakiika ey'emu engase ki ennyo. Naabwe bw'oba olaba eddakiika emu oba oyogedde ki? Munnange nalinda Olivia addemu akube nga wa Olivia teyakuba era waayitawo ensanvu endala nnamba olwo n'akuba. Yambuuza nti musoke waŋŋamba tolina mukyala. Ate bwe nakukubira luli ne mpulira nga mukazi yakutte essimu nange ne njijjako simanyi wawasa. Namuddamu nti nedda ku olwo twali eyo nga tumaliriza omukolo gw'okwanjula kwa mwannyinaze. Kati nali mu kyalo ne bannyinaze nga tukyalinzeeko olukiiko lw'enkeera. Bannange nalimba Olivia n'asooka n'asiriikiriramu. Olwamala n'aŋŋamba nti oba onnimbye oba tonnimbye byonna bya Katonda y'amanyi era akulaba. Kati mbadde nteesa nti ogende nkya ku manegulamu oba luli oggyeyo ssente endala ozinteereko ku akawunti yo. Nsuubira okutandika okuzimba mu mwezi ogujja. Munnange Oliver yagattako nti poloti eri ey'ekira gireke wabula ozimbe mu ye Najeera. Ennyumba z'abapangisa ezirimu buli kimu oba ziyite self contained okitegeera. Munnange yansaba mbisirikire kuba yali tayagala beewaabwe na mukwano gwe Nakitto babitegeereko. Kyokka nampa ennamba y'omukazi omu ye gwe yayita mukwano gwe oluvannyuma gwe nazuula nti yali nnyina. Nti mukubireko annyambeko bwe mba neetaaga obuyambi. Najjayo ssente ne nfuna abazimbi ne bakola ebyetaagisa omuli ne pulaani era emirimu gyatandika bukwakku. Neebuuza obuvumu Oliver gye yabujja okunkwasa obuvunaanyizibwa obwo bwonna nga mu butuufu tekikkirizika. Ebyaddala nga tekikkirizika. Omukazi oli omukulu mukwano gwa Oliver ng'atera okujja n'alambula ebikozesebwa era ndowooza yansingako ku mirundi gye yakola obwakalondoozi kunjuza Olivia. Kyokka yafuba nnyo okumanya gyembeera era nange saamutya nnyo ne mulagirirayo. Namulagirirayo. Munnange Oliver yampeerezanga ssente nga nze nkola kimu kya kuziggyayo na kuzikozesa ebyo bye ziteekeddwa okukola era nga zampadde okulyako nazo azirambika bulungi. Mu butuufu yazimpanga n'endyako era yakiddiŋŋananga nnyo nti ŋŋwanira ekirabo ssemalabo olw'obwesigwa. Munnange lumu Oliver yankubira essimu ekiro nga ndiko omuwala gwe ndi naye mu kitanda era saagikwata. Oliver ng'essimu ze azikuba kiro eyo ku ssaawa nga 6 oba 7 8 ye waabeera anyukira ku mulimu olumu nga zimmalako emirembe si lwa kasente keyampanga okulyako emirembe gyanzigwangako. Kati kwolwo bw'akuba ne sikwata kwe kumpandiikira obubaka nti it hurts me when I call you and you refuse to pick. I really want to hear your voice. At least mumira okwo. You don't know how I feel for you. Obubaka bwali mu Lungereza era ebigambo ebimu saabitegeera bulungi.
nga neebuuza lwaki biwandiikiddwa. Munnange Oliver yeemulugunya n'agattako ebigambo ebirala bye saategeera bulungi anti byali mu Luzungu, byali mu Lungereza, byali mu Luzungu. Kakati oba Oluzungu n'Olungereza bye bimu? I don't know n'okudonno. Munnange nakimanya nti Oliver ankubaganya nsobola okumukolera ebintu bye wano biggwe bulungi. Gw'ate omuntu eyali ebunaayira olwo ng'amazima ddala n'amugjawa. Kale mu kusooka nali mulinamu ekirowoozo ekimutengula. Naye bwe naategeera nti nkuba kyeyo olwo nga n'omutima gunkubira ki? Olwo ng'omutima gunkubira ki? Olw'omuntu ali eri e Boston wannaleero. Omukwano gwewala nali sisobola kugwepankirako. Nze tayi bwe nalaba obubaka ne mmanya nti ono nno alabika ntetenkanya nakunteekamu kasunda bbaasi mulabiririre ebintu bye byazimba era saatawaana okumukubira wadde okuddamu obubaka. Munnange mba ndyawo yennyudde akubye era yatandikirawo mu byakwemuula nti musoke oli bulungi nze omusujja gwankutte ate nga gwe wabindeetedde. Awo kwe kumubuuza nti nnyabo nabireese ntya? Nakoze emisango? Nnyabo mbuulira nakoze musango kyo gwakuleeteddwa omusujja. Munnange Oliver yanziramu nti musoke siwulirangako ng'ompita erinnya lyange wakiri mpita eri ekika nti nabulime. Naye gwe buli kaseera ole twogera ompita nnyabo simanyi nkuswaza erinnya lyange bbi oba sisaana kuyitibwako linnya lyange. Sisaana kuyitibwa ku linnya. Munnange namuddamu nti nnyabo nsaba kunsonyiwa mbadde simanyi nti kikuyisa bubi era kankikomya okuva ne leero. Munnange Oliver yanziramu nti kale wulira era obizzeemu era ompise nnyabo. Kyokka bannange abantu tebamanyi babalowoozaako singa omanya ekindi ku mutima tewandimbonyaabonyeza bw'oti. Mazima ne nkukubira n'otakwata ate nga gwe wammanyiiza okwogerako nange n'ensula obulungi. Munnange nze nno ne muddamu nti mukwano nsaba kunsonyiwa esimu zaagirabye nabadde neebase ate bwe nsanzeeko mesagi nenjiddamu naye simanyi oba teyatuuse. Bannange munnange Oliver yanziramu nti weetaaga airtime era kati tukole bwe tuti ku Tuesday ngenda kuweereza ssente ofune essimu empya era ezimu ozisigaze ate endala ojja kuziwa omukyalo oli gw'otegedde obulungi. Naye musoke mukwano tonsiriikirira gwe wekka gwe nnyinza okwogerako naawe oli muntu ategeera era nkakasizza oli w'amazima. Naye mpa ku budde mukwano nsabye busabi sebo sweetheart nsabye busabi mukwano neetonda naye nga sibitegeeza muli nali nkimanyi nti Oliver njiya buyiiya ate nga nkimanyi andi wala bw'atyo nga talina kyakuŋŋamba ku budde obwo era saagala kumanya kyokka akasente ke nga nkalya era ez'okuzimba nga nziwaayo ku mulimu gwazo ogwo. Munnange nno nga wayise ebbanga ennyumba za Oliver ennajeera zaggwa era engeri gye nalina kamera nga kuliko n'omukazi oli gwe yali tannantegeeza nti nnyina yennyini nembimuweereza byamutuukako oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo yasanyuka nnyo. Entindaawo nga okkirira mu kigoogwa gwe nali mmanyiiko erinnya lya Mujuni yali bulooka w'ettaka n'enju so kati yabivaamu n'akola kampuni y'abawanyondo awo ku luguudo lwa Buganda Road. Ono gwe natuukirira ne musaba nfunire abapangisa mu nju omwezi we gwaggwerako nga ku nnyumba za Oliver omukaaga ennya mulimu abapangisa. Omwaka ogwo gwali gutuuse mu mwezi gw'omwenda era nga Oliver kumpi buli lunaku njogera naye enkolagana yali ekuze era ng'atandise n'okumbubira ssebo naddala bwe yakubanga n'endwawo okukwata essimu. Nange era nali mwegwanyiza lwakuba yali wala ate nga mmanyi sisobola kumwagala nga ndi eno. Munnange Oliver
yatandika okumpangira ebyokugenda mu Amerika era nali wakuyita mu byabunoonyi bwa bubudamu. Obajjukira ebiseera bya FDC we yabeerera ey'amaanyi ennyo era nga Besigye yadduka ali mu buwaŋŋanguse olw'ensonga z'ebyobufuzi. Twateesa ne Oliver ngende mu FDC nfune kaadi eraga nti ndi muwagizi era memba oba nfuna. Omupango gwali nti ndi wakufunayo bannamawulire mbaweeyo akajja banteeke mu mpapula z'amawulire nti ntulugunyizibwa poliisi era oluvannyuma neebuzeewo ninye ennyonyi okufuna wempita ntuuke e Canada maleyo akabanga. Eyo gye nnali ow'okuva neyunge ku Oliver e Boston, Massachusetts mu Amerika, nange ntandika obulamu bw'ekyeyo. Olwo tutandise okupanga bannamawulire banteeke mu mawulire nti ntulugunyizibwa nnyingire FDC wali eri wonna. gwe munnange mu mawulire natuuka. Okitegeera omupango gwonna gwagenda nga bwe gwalina okubeera era ebisookerwako nabifuna n'ebbaluwa z'eddwaliro nenzijingirira nga ziraga nti najjanjabibwa mu malwaliro ag'enjawulo oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa poliisi ng'ennanga okuwagira Besigye. Mu mawulire natuuka era kyali wange ebyaliwo nange simanyi bwe baabipangirira ne banteekamu mu kifaananyi nga ndi mu lukiiko lwa FDC Najjanankumbi olwali lusasise oluvannyuma lwa poliisi okubakumamu omukka gwa Kayungulaziga. Ekituufu kiri nti poliisi yakuba Kayungulaziga era neegumbulula aba FDC abaali bakuŋŋaanye, naye nze saaliyo. Kyokka omwana w'amawulire yateeka omutwe gwange ogw'empumi n'amatu aganninga ag'akamyu ku muntu omulala olw'eno muggulire ne banteekayo nti nze omu kubagambibwa okuyoolwa ne baggalirwa ku olwo. Poliisi nga bweteterera kwewozaako nti yeekutte ono oba oli. Nange erinnya lyayitiramu awo era ow'amawulire yankubira essimu ngula olupapula enkeera okubeera nga ndi mu kimu ku bifaananyi ekyajingirirwa era nga ne mu mboozi mwendi nnyo. Njijukira nti omusajja oyo namwongerayo ne ku kasente nga mmutenda amagezi era eggulire nalitereka bulungi nendyokesaamu nempeerezaako ne Oliver kopi. Awo okugenda ebweru okwali mu giya era nga Oliver yampa amagezi nziremu okulabikira mu ggulire ddala. Awo nga mu Desemba bw'anaabazze olwo nti tugobe ku bya visa n'emisoso emirala nsobole okuva e Uganda ng'obujulizi bwonna bulaga nti nziruse ekibabu olw'okuyiganyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Siikuluiseeyo munnange abapangisa baali bajjuza dde ennyumba za Oliver zonna era nga akasente bwe bakasasula nga nange bwe nkateeka ku akawunti yange nga sibalimbye namu wadde akatono bwe kati okufiira mu kitooke kyagonya nga n'obukuba butonyerera saabulankanyako wadde okutoola ku ssente n'emu eva mu nnyumba ezo. Amazima ekiru ky'abapangisa nga basasula lumu emyezi 3 mu maaso. Awo zonna nenzitereka era nenziteeka ku akawunti. Munnange Oliver we yakomerawo mu Desemba nga abaasooka bakasasula omulundi ogwokubiri ate abalala nga bakyali ku gwasooka. Napangisa akamotoka kaali nka RAV4 nenkima Oliver ku kisaawe era nnyiniko olwo muwadde ssente za mwezi mulamba nkozesa akamotoka ebbanga lyonna. Oliver lyanaamala kuno nga tutawuka tubinuka tuli obulamu nkugambye nga tulya kaasi. Abuulira gwakoowa. Nagenda n'omukazi oli era nze namukima ewuwe ewaaba Oliver ekituuza nno kiri wali eri ku lw'ekatosi nga tonnatuuka Kisoga. Kiri awo nga tonnatuuka Kisoga. Oba omukazi yali amanyi nti neevulunga muwala we? Awo nange simanyi. Bwe namugamba okutuula mu maaso yagaana n'aŋŋamba nti ayagala kutuula mabega era nange zaali mubi nga muleka atuule bw'ayagala. Ate nandi mukoledde ki? Olwo nno nga sinnaba okukizuula nti ye maama wa Oliver. Ku kisaawe nga Oliver afulumyeyo yasooka kugwa mu kyalo ono mu kifuba n'akaaba amaziga nga bw'agamba nti maama nkwagala nnyo maama. Nange yangwa mu kifuba nankuba akaama nti I love you Musoke. Sijjukira nti namuddamu naye namwenya bumwenya nga mpulira omutima gutandise okuntujjirira.
Oliver yali amaliridde twevulunge era nga yankakasa dda nti talina musajja mbw ayagala nze nzekka. Adaye bakazi mmwe mujja kufa bubi nze mbabuulidde. Nawalabula akamotoka yogayoga nga tutuuse ekituuza era eyo Oliver gye namuleka asooka wumuleko ne tulagaana mu kimenkeera tujja alambula ennyumba ze n'abapangisa be najeera. Munnange enkeera zigenda okuwera essaawa 4 nga ndi mutaka wali ekituuza. Olaba ekituula awo kati nga wali emmezesezo z'emmwanyi za naro awo era kyemmanya ab'ekisoga mumanyiwaawo baba ab'ekatosi mumanyiwaawo. Munnange nange bampa ekyenkya era n'ekimiringusa naye nga mpulira Oliver mutiddemu. Nali mutiddemu ge mazima yali alabika bulungi ate okusinga ku luli lwe namulaba omwaka guli oguyise. Kyokka nga yandaalika dda nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kusula wange ajja kusulayo. Olwo ankakase nti tulina okubeera ffembi tuzaale n'abaana oba nfuna. Nali ndamugamba nti ewange tewamugwana ye n'asalawo nti waakiri tupangise ku wooteeri. Ekimu ku bintu bye saakola nga mulinda akomewo akakase. Ebiseera ebyo nali nsula eyo Kasubi kyokka nga nnina eggwala ly'omugagga omu wali ebuziga linina lyensibye ettutwa oba nkusibidde awo proposing ebintu bwe bityo omanyi munange ebintu by'oluzungu ebyo era nga saagala okulinyiiza okitegeera nga ndisibye akawetanga ate saagala kulinyiiza. Bannange nina yali anfaako nnyo nina yali anfaako era nga nze bino ebyokugenda mu Amerika nali sibyeyinuliddeeko ebyaddala nali sibyeyinuliddeeko nnyo kuba byali byakupambana na kuyiiya nnyo. Napimamu okuleka nina omwana w'omugagga ngende ne Oliver omusama nga simanyi na gy'abeera ate ng'era ne byakolera ddala mu Amerika sibimanyi nga ndaba tebigatta bulungi. Kati nno ye Oliver ng'ate yamaliridde okuntwala ntandika okuyiiza mu Amerika eyo nga nkakasizza nti sente gye ziri. Ekituufu sente zaaliyo okuba Oliver yaziweerezanga era nga wuuyo azimbye n'ennyumba ziri eziri self contained enajeera. Obujulizi bwaliwo nti ddala sente mu Amerika gye ziri nga Oliver andaalikiddewo nti nja kusooka kutobamu nakwekweka era ng'omuntu ayingiridde ku by'obubudamu bw'abeera. Munnange kye nakola kwe kumalirira nziruke ku nina ngende ne Oliver. Kyokka n'olwo nga nina n'obuwala obulala era nga sente ezimu Oliver ze yampeerezanga okulyako nga nzirya ne Barozi, Sarah, Flavia, Hajara, Morini, Kasubo n'abalala. Naye addange ebiseera ebyo nga nyambala lennana eyo ku Uchumi Garden City. Yannange olwo nno nga yakajja nga ntwalayo obuwala ne tukola shopping wamanga gwe ddala ffe tuliko gwe. Bannange ekiseera ekyo ng'okukwata akaveera akaliko Uchumi n'otambula butambuzi nako mu Kampala oba ku kyalo ng'ensi yonna ekutya. Okitegeera temulaba emirembe kati okukyuka baanamwe. Aha nganno nga teri muwala gwe ntwala ku shopping mu Uchumi ne simutegula nga yeeyita ki ate nga manyi we batunda obuwoowa bulungi wadde nga bwannemanza okwekuba bwannema oba simanyi oba munampita fala mwe mumanyi nenze bwannema okwekuba ng'omuwala bw'amala okugula by'ayagala nga mugulirayo akawoowo n'ebintu ebiralalala kati nga emikuufu, ensawo, essaawa n'ebirala. Kwali nzijuukiriranga okitegeera esente zonna Oliver ne nina ze bampanga nga nzikolamu bintu bitazimba kiri awo okuggyako amasaali. Ye sibe wano we nakuliza enviiri n'enzirangamu obuguwa obw'amalaasi. Ye nina teyampanga nnyo sente naye nga mpa bintu bikalu era by the way era nga akazigo kange kaali kajjudde ebintu eby'ebbeeyi kubanga nzijukira nalina radio ogwa digital, DVD player, TV ennene, entebe ez'akabi n'ebintu ebirala nawe nga bw'obimanyi. Wabula kye nzijukira era kye nneebaza Mukama kwe kuŋŋumya n'ennema okulekerawo okukola
olw'okwesigulira ku butsente bwa Oliver n'ebintu Nina bye yanguliranga. Wadde nali nsazeewo okudduka ku Nina ngoberere Oliver gwe nali simanyi nnyo bimufaako, era nali nkyali mu masaŋŋanzira nga neebuuza bwe ŋŋenda okukatema Nina nti kati mulekawo ŋŋenda mu Amerika ku kyeyo. Oliver ye yali amaliridde, era olunaku lwe namukima ekituuza yaŋŋamba nti tugenda kumala ennaku eziweerera ddala nga tuli fembi era nga tebagenda kuddamu kumulabako mu nnaku ez'okumpi. Nali mmanyi nti ewange wa bulabe okuba essaawa yonna Nina oba omuwala omulala asobola okujjawo ne tudda mu nsasa ge. Kye nakola kwe kukkiriza ekiteeso kya Oliver ne tupangisa akasenge ku woteeri emu ekiwaatule. Oba nfuna munange Oliver yali agondanga lyenvu. Namukwatako nga tumaze okulya ekyemisana n'asiiya nti achi musoke ntidde ogenda kunkola ebintu ebyo kyokka nga ndudde okubinkola. Nze mpulira mmeze n'olutiko. Nayogera bitono era kye nakola okusobola okukkirizisa Oliver anneesige kwe kumusaba tugende mu ddwaliro batukebere omusaayi. Yakkiriza ne tugenda era ebyavaayo byali bisanyusa. Omusaayi gwali mulamu ku sayidi ye n'eyange, okitegeera ggwe. Kati munnange we twakomerawo akawungeezi nga Oliver akooye nnyo era namuleka yeebakemu. Olwo nze ne neewungulamu katono ne nkubira Nina nti nfunye olugendo olutalinda. Nina yambuuza nti musoke, can't somebody else go? Lwaki bakusuddeko olugendo olw'amangu lutyo? Nze sibyagadde. Nga mmaze okuwooyawooya Nina saako okumudyekadyeka yansiibula nanjagaliza olugendo olulungi mukazi wattu. Olwo nno nga mugambye nti tugenda kutegeka kifo na kuwandiisa bayizi mu ttabi ly'ettendekero eppya Emityana. Ofuna Emityana. Natuulako awo nendaba ku TV nga Oliver yeebase, nga akyebase yenna ali ku buliri nzandese nfa amabbabba nnyinnyini naye bannange Oliver mukama akulaba yeebaka nnyo ekisusse era ziba ziri eyo mu ssaawa 2 ez'ekiro ne ŋŋamba nti omukazi asusse okuntega akamasu. Kwe kugenda nange ne neebaka ku buliri mutakule n'okumunyonyogera mpe ku luwombo nzikakkaneko. Akati oba Oliver obwedda yali awulira mba naakeeguŋŋumika ku buliri nti n'asuuliza omukono musemberere. Yali akyazibiridde naye nga nze eriiso lindi ku kisambi ekyabuulukuka. Mwe temwaliyo nze mbanyumiza. Mu butuufu Katonda yatonda abakazi bannange bw'oba tomanyi buwoomi buli mu bakazi. Kale awo gwe ne bw'oteebaza mutonzi ate oba omanyi ki ekirungi ku nsi kuno. Mundekenze nebaze Katonda eyatonda abakazi n'abatuteera ku nsi kuno. Gwe kati munnange nasemberera Oliver ng'abuguma kyokka ng'akyazibiridde otulo otutonotono tukyamulimu naye nga mpulira yali yeebase yeevuunise nga kumpi ebisambi byonna biri bweru. Otulo twamuggwamu anti olwo nga nange ntabutse sikyalinda kirala. Namuvuunula lutali luno okutuuka ku kindaazi nga kyayidde dda ne kiva ne mu kujja ne kidda ne wali ku bbali. Kyava mu kujja nkugambye ne kibiririra bubiririzi. Namanya nti bwe siisooke kutegulawo ssuuka ne bulangiti tuyinza obuteebikka. Si ku kiri kye nalaba naye abantu akanankani kaabafuula ekirala bannange. Era nga wano walingizza abantu bwe babeera mu kasodookiyo oyinza okutya. Abantu beekola ebintu gwe gye mutabeera. Ezinaga obulungi nali siri wa kulinda bandagendage. Engeri Oliver gye yatiribiramu n'okwesenda ng'olowooza akyali n'ambeerera. Oliver yali wa mukyuzi guli omukwafu gwennyini ate nga bambi alabika gy'abeera teyeegabangula kuba nina kwe nakirabira. Munnange nga tumaliriza Oliver yeebaka nga n'okulya talidde. Neegayirira omukazi okulya nga tayagala. Namuleetera kacaayi era ako ke yanywa naye
n'atakamala namu. Okukeera ku makya nga Oliver alimu omusujja era namwambaza nga ntya nti si kulwa omukazi ankanukako mba naakamwambaza n'atanaka. Amaanyi ne gamuggwaamu okumusitula okukka amadaala nga nno lwali lutalo. Namutuusa mu ddwaliro ne bamukebera nga tebalaba musujja gwa nsiri. Omusawo yambuuza oba ali lubuto ne mbagamba nti tekisoboka. Kyokka ye n'agaana ng'agamba nti tali lubuto okusinziira ku bwe yeemanyi obulungi ng'agamba tasobola kubanga ali lubuto. Abasawo baatutegeeza nti yandibanga embeera y'obudde ye mukyankalanyizza. Engeri gye yaakatuuka e Uganda mu mbeera z'obudde ez'enjawulo kyandibanga kye kivuddeko obuzibu. Baatuwaayawo ku bukerenda obuziyiza okutanaka n'obulala okumukakanyako ku kubugujja era ne bamulagira afune okuwummula okumala. Nga tuzzeyo ku wooteeri Oliver yeebaka ate nga tayagala kulya era buli kimu yakigaana. Namukambuwalirako katono ne mubuuza nti naye Oliver lwaki ombonyaabonya? Ne mugamba bw'oba toyagala kulya nze ngenda kukuzzayo mu kyalo. Yanziramu nti nedda sinnagaana kulya kati nno sooka ojje weebake nno naawe sooka ojje weebake wano. Baby I love you, don't leave me here alone. Just appetite gye sirina naye nga mponye ndi bulungi. Jangu musoke bambi njagala weebake wano. Bannange Oliver yatijja n'akisussa. Nagamba nti oba kye kinaamuleetera okuwona kanzikirize neebake waali. Namuwaana nti Oliver, you are so beautiful. I love you and I want you to get well dear. Naye oganya okulya. Yanziramu nti baby mponye, I am fine, kiss me. Awo ate ne tweyongera. Kyokka natya okudda mu nkuuka wadde ate Oliver yandabikiranga ye abyagala okuddamu envuunula bibya. Namusalira amagezi ne tukkirira wansi ne tulya naye nga bwampoleza nti emmere erimu butto mungi ate ebimu tabimanyidde. Twabeera mu wooteeri ng'olumu bwe tugendako mu mikyakalo n'okulambula ku bantu ab'enjawulo. Eby'okugenda mu Amerika nabyo twabiriko nnyo era akasente kaaliwo okubitambuza. Twajjayo sente zaali ku akawunti yange zonna ne tuziteeka ku ya maama Oliver. Munnange twaleka ate mmaze okuwuuta omukyuzi nga omwana afunyeemu ekisujja. Kwegamba ng'ali awo antawaanya naye nga olaba obulamu tebwali bubi era sekukkulu y'omwaka ogwo yatonyumira. Olwo nno ng'okugenda ku kyeyo kyekindi ku mutwe bambi Oliver yanfaako nnyo era olwo nga n'ebyokutiribira tebikyaliwo ng'ebyuma olumu yasaba tubyesabule omumanyi. Nezidde okunywa. Lumu namubuuza ekyakola ebweru n'aŋŋamba nti alongoosa mu ddwaliro era kampuni yaabwe erongoosa mu malwaliro gokka nti aliko na bingi by'ayize era n'ampa amagezi bwe ntuuka eri mbeeko kyensomwa olwo kinyanguyiza okufuna emirimu newankubadde nga ndiba nkola. Yantegeeza nti yali amaze okusoma ebbaluwa esookerwako mu bujjanjabi era nti omwaka oguddako yali agenda kufuna omulimu ogw'obujjanjabi awo akwate ku kasente akali eyo mu ddoola nga 3,000 buli mwezi. Ebiseera ebyo nga bw'obalamu ddoola 3,000 zaali zibalirirwamu obukadde ndowooza nga 10 mu za Uganda era kati ndowooza bwe bukadde nga 24. Engalo zansiiyirawo nga nange mbigasegaseemu awo era nga mbalamu nti mu myaka egiddako nange ndiba nnyingiza era nga mbala ku ddoola. Gwe nga nange ndi Musama tobimanyi twali obulamu ne tuzunga kumpi eggwanga lyonna. Olwo ng'omusama wange mwefunzizza ate naye ampambye ebbuba ng'alina ttani nnamba nga buli simu enkubirwa ayagala amanye ekyogerwa. Gwe kyokka oba naye yalinayo ku kalenzi akalala kubanga lumu baamukubira essimu nendaba ng'akukuta n'okwekaza era oli yamuggyako mangu n'akomawo neyeesaanya. Owa nembikomyawo kwate nkole ki nga wabula 7.5 oba nga wabulanga wiiki 1.5 Oliver alinnya ennyonyi addeyo. Olwo nange ntetenkanye bwenva wano mwegatteko. Twafuna obuzibu munnange. Oliver yafiirwa ewaabwe ye mukono ne tugenda okuziika era ye yalina okusulayo. Yantegeeza nti ajja kunkubira enkeera munone kuba tamanyi budde bwanaaviirayo. Yalinamu omusujjasujja era nali ndowooza nti oba afunye olubuto. Nze nno olwavaayo nenkubira ekiwala ekisoga
kikasuubo ekyabeeranga yenna mu ŋŋoona. Hey. Engeri gye waali okumpi nkyajja buzzi, atolooza kyalwawo, mwana kyali kya ttabbu nga kitambula. Gwe mwana kikasuubo kyali kya ddala. Ebyaddala nali sisobola na kukikyawa ntyo. Nali siyinza. Kyalinga kyambala gagaalubindi naye nga kibalagavu wammanga awo mu maserengeta nga kizibu nnyo nga kya ttabbu. Bakubiridda ku bino, nakikubira essimu ne kijja kinsuze, era nakyo ndowooza kyali kirakaasidde kuba twali tumaze nga mwezi mulamba nga tetulabaganako. Ekiro kyonna kata tuleme kukomba ku mpeke ya tulo, anti nga tuli mu kwebiriga. Gwe ekyesaamanya nti Oliver eby'okumunoona yabisazaamu, era afunye mwannyina Ronald amuleeteko mu kibuga. Nali mmanyi bulungi Ronald era nga tusisinkanye enfunda eziwera, nga naye ammanyi bulungi. Siikulwisa eyo munnange essimu ya Oliver nagyekanga n'okwambala sinnayambala ku makya, nga ngamba nti ali bweru wa kisaakate ky'enju kwe napangisanga ekasubi. Nasattira era nayambalanga entuuyo zinzika, nga buli katuli akandi ku mubiri kavaamu entuuyo. Kasuuba oba yandaba nga ndiko ekitali kya bulijjo simanyi. Yambuuza kyembadde nga simuddamu. Nafuluma kyokka naye yava mu buliri nanzijirako okutuuka ku geeti eyali ensibire munda. Kati Oliver yava mu mmotoka, oli Ronald n'aweta n'agenda, naye nze eno nga simanyi nti ate Kasuuba ndi ku mugongo. Nojja kuseka naye nammwe kiri batuukako. Munnange Oliver yantunuulira nange ne mmutunuulira nga n'ebyokwogera bimbuze. Laba Kasuuba bwambuuza nti musoke oyaani, awo kwe kukyuka ne ndaba nga Kasuuba ndi mu mugongo yezingiridde ettawulo. Nayagala ettaka limmire naye nga tekisoboka. Gwe era Oliver yakitegeera nti nasuzizza omuwala. Nakyala yeewa respect, omukyala oli yeewa ekitiibwa, teyaleeta nsasagge yonna okujjako kuŋŋamba nti musoke, bw'oba olina kyonna ky'ommanja ojja kujja ewa mmami okikime, nze sirina kyenkubanja, beera bulungi. I wish you well in everything you do. Oliver okumalayo bino ebweru wa geeti ng'amaziga gatandise okumuyunguka. Yatambula n'agenda ng'asangula amaziga, n'ensigala ne Kasuubo eyali yezingiridde ettawulo. Oba ekyo Omuganda kyayita okugalinnya gye gava, oba kyayita okulya eggi, okwesubya omuwula, oba kye bayita obwata okufa amagoba, simanyi. Namala essaawa nga 2 namba nga soogedde kigambo kyonna. Kasuubo yalaba byambuuza sibiddamu, naye kwe kukwata ensawo ye n'agenda nga bw'aŋŋamba nti bw'onooba oyagala okunziramu ononnoonya, I won't bother you anymore. Kasuubo ne bwe yandigenze yali tannuma nnyo, naye Oliver kumpi bwe bwali obulamu bwange obudde obwo ebyaddala yali anneesize nga nange nfunyeemu ekigamba nti oba ono ye mukyala eyantonderwa. Kati laba buli kimu bwe kyali kiyiise, omukwano gwali guweddewo, ate nga n'ebyokugenda ku kyeyo mu Amerika nabyo awo we bikomye. Nonnange waayita ennaku 2 nenkubira Oliver essimu, teyali mubi n'agikwata, naye ng'akaaba bukaabi. Neetonda buli kimu, naye nga Oliver yagaana okundaba. Yagaana nga nsiibula ku ssimu yaŋŋamba nti musoke, I love you despite the distance. I knew you didn't love me, but nze mbadde nkwagala era nakati nkwagala. Wadde ndi mu bulumi kimanye nti nkusonyiye buli kimu kyonkoze, naye ebyange naawe bikomye. All I need is to love somebody who also loves me. Naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo. Ebigambo ebisembayo Oliver yabyogera bw'akaaba era nga n'eddoboozi lyali terivaayo bulungi okutuusa lwe yaggyako essimu. Omutima gwannebbika, sibalimba amaziga gange gava wala, naye ku olwo natonyezayo ku maziga nga 2 okuva mu liiso lyange erya ddyu. Amalala neegumya bwegumya nenga kunya ne gatajja. Okumanya Oliver yali muwala mulungi nnyo era yali anjagala. Bwe yali anaasimbulanga enkeera okuddayo yankubira essimu n'ansaba tusisinkane. Nasitukiramu era nagenda nkankana. Twasisinkana we namugongo eri wansi nga ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakristaayo. Yaŋŋamba nti musoke, oli musajja mwesigwa era ekyo nkyebaliza Katonda. Nkuyise kukwebaza olw'ebyo byonna byonkoledde era n'okukusiibula kubanga enkyanzirayo. I don't know
know whether I will find somebody like you again. I have had it all. Ensobi zikolebwa abantu era nze nkusonyiwa wadde kyannuma ne kati kikyannuma era omutima gwange teguwonanga musoke mu butuufu wankutula omutima that day wankutula omutima. Oliver yakaaba n'enzija y'akatambaala ne musangula kyokka nga nange nno mpulira ebiyengeyenge bijja. Yakwata mu nsawo enajjayo ebbaasa omwali ssente n'azimpa. Nazimuziririra n'enzisenda ne zimuddira. Namugamba nti Oliver, saagala ssente zo. All I need is you. I love you. Era njagala pulogulaamu zaffe zonna zigende mu maaso. Zigende mu maaso. Nafukamira ne musaba ansonyiwe. Nanziramu nti musoke. You don't have to. You don't have to. Kino yakyogera nga bw'akwata ensawo ye, essimu n'akatambaala ssaako ebbaasa y'essente n'agenda nga bw'asangula amaziga. Kye ssaamanya nti bwe yavaawo n'agenda mu bbanka n'ateeka ssente ezo ku akawunti yange. Kino nalwawo okukimanya. Munnange nga wayise nga wiiki nnamba nagenda e Makerere awo munda mu yunivasite okugyayo ku kasente. Engeri omusana gwa January gye gwali gumpiseemu eyo gye nalabira ssente ze nali sisuubira ku akawunti yange. Okusooka nalowooza nti oba aba bbanka baakoze ensobi. Naddayo enkeera okukebera ku ATM yange nga ndaba era balansi yooyo. Munnange nga nzizeeyo eka ebirowoozo byanzigira. Ne ngenda mu internet Kaffe ne mpeereza Oliver email nga mubuuza oba ye yateeka ssente ku akawunti yange. Oliver olowooza yaddamu email yange. Okumala omwezi mulamba kyokka nga ssente tezivangako ku akawunti. Oluvannyuma yanziramu nga yeetonda olw'okulwawo nti kuba ntatera kubeera nnyo ku email ye. Yantegeeza nti ako kaali kasiimo kange era nti yali tayinza kugenda nga takampadde. Okuva olwo tetuddangamu kuwuliziganya era simanyi Oliver gy'ali newa nnyina ekituuza saddayo olw'okutyayo. Kyokka ennyumba za Oliver ez'abapangisa ennajeera weeziri era buli lw'empitako eyo nzirengera oba lumu nzijje nsiba omutima mbuulirize nnyinizo gy'ali. Munnange omusama bw'atyo nga mufiirwa. Kaakati munnange awo simanyi kirala kye muba mwagala ngatteko ku ebyo era emboozi eno keekome wano akati mmwe mutseke kubanga mmwe tekibatuukangako. Nange kanzire nabalanga bukoba kyaggwe n'ennaku yange tuliddiŋŋana olulala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda nkoma Namulondo.